Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out of Mark Entertainment. Mujio tunyweka juice. I am celebrating. Watching the mkinyaka juice. Cheers. Cheers. I'm celebrating my sister Nakali Mashadia. Watching me celebrating her. Chokola weka video kano. Otuma lokalaba. Ojja kubotegedde watching me celebrating her. Mali nkubolire watching me celebrating her. Just a moment. Let's get a video. Tugende? Okay. Sinda mukama yali atulage emitima kaleza sale zoze biri ebyamaluma naleze gyoli esinina kuyita mu bama atikaragana naye akasawa vere mukama yakutonera ng'oli wange nakuwakale faanana yange olubirizi lwezona munange omubiri gumwe mwavu gwange kati tuli omuzenono abange tuli musayi gumu bwanange tera kondaniseka weta munange buli kizirazo omwana we kansuubire omutima gwasolekyusa tubifune byaddala bere omwana wange kansuubire suubiza omutima gwasolekyusa tubifune byaddala bere omwana wange kufuna olwentunula gyendaga ndabekyala olina omukwano omanyi we bakwata abakyala kalinganza olina ebugumu oliwokwatako oluseeko oluddayoza nebuguma kirabe yebiso biringamba mapyandege ate otugalo two tulinga kale twa malayika mama shoka pendo lina bode okwasamanyi tandeka kuwa kale mukwano lavo yadde sijiroja emekubira nekuleka kusigaraja watachawa nemekuvuma ng'olugiroja yebananga nesiguwe yamange kansuubire tulikyusa tubifune byaddala bere omwana wange kansuubire Maurice Jordan Kawesa donitubakubete tuwaweza Maurice Jordan Kawesa donitubakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yesigula binyeba kabomanyi ebyekibuga kukera kwa subuhi tembea nifanya kasi laba katonda kyeyagereka sotolya bwantaferi emakwata bansala ndaba malayika yakola newolo lya musinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise ntya babomanyi ebyekibuga kugezaako kulemerako nga kyatwela namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za rediyo hello pretty girl onyirira bityanisa bankobozeko amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo onyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yangamba talina biseera agenda mangodadi we yamutumye kawunga konze sekse naawe bakukanamba naawe tunyumye mungo tuse kimu bibiri bisatu tulabete ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama nedda yatyali waka yamfumbire digobe ono mwana wa biroda nyirira kufa yansima namusima talina we yatyama
So Nakalema Shadia video gye mulabye ali mu kubeera nga celebratinga oba ffenna bambi tumusanyukireko olw'okuba nti n'omwaka guweze mulamba bukyabeera n'omwami we oyo. So olunaku olwaleero lwa celebratinga okuva olwe yayingira mu relationship n'omwami we. Tukimanyi bulungi man, love it's not something simple. Love si kyangu. Tulabye ababeera bonna mwaka gumu, myaka 2, myezi 3, nnaku 4, nnaku 6, wiiki 2 n'ennaku 2, kubanga wali abeekwana leero baba bamala okwekwana leero enkya ne bagenda mu pinku after pinku tebaddamu kubeera fonna ne baawukana. Oli okuba ku ssimu ya munne nga takwata, ono okuba ku ssimu oluusi nga yamublocking. So okutambulako okumala omwaka mulamba boy si kyangu, tekiba kyangu, kiba kyetaagisa okucelebratinga. I congratulate you my sister, I congratulate you my dear sister. Era awandiise ebigambo abalabyeko status ze olunaku olwaleero, ebigambo byawandiise bibadde biri heartfelt nga boy bwoba wa mutima munafu tosobola bisoma n'obimalako. Nga bwe tumanyi kigambo kye bayita love tosobola bisoma n'obimalako because they were so good towards her husband. They were so nice. Love is something beautiful. Era alina n'akaama ke yankubye naye oba oli awo nja kabagamba nga tusemberedde kankalindeko mmukka bakuba. Love giwa obudde. Kikiri kye mbagamba kinzizaayo ku kiri because waliwo emabegako eri nga tetunnasumulula mikolo nga tetunnasumulula by the way ku mukolo gwange ku kwanjula kwange mu comment section mwalimu nnyo messages nyingi. Abalenzi bo bawasa kuba nakola omukolo gwange nga abe yakamala okukyala kati nange nenkola gwe wayitawo ndowooza emyezi nga 3 ku 2 myezi nga 4 nange nenkola okwanjula kwange. Kati yawe ebigambo ne bijja bingi, lwaki abawala baromatiki bo tebafumbirwa era maama bo bali awo biki ne mwogera bingi. Ko nze nno mmwe nno naye nga ate mwali mwogerera bwere kubanga way back era nabano baali bamemba ba aromatic. Ndagire Sarah omumbejja Ndagire Sarah yali yayanjula n'akola n'embaga. Temwabira yali wa aromatic. Omukyala Jamila Kalungi yakyala n'ayanjula n'akola embaga. N'omwami Kulumba omwami we muko waffe manze nabagambye buli awasa oba buli awasa mu Aromatic Entertainment abamuko waffe kuba bano bannyina ffe tubakuuma all the time. Ffe tubabakuumira ne mubasanga era mwe mubasanga ne mubawasa kati mubabako. So muko waffe omwami Kulumba yawasa mwannyina ffe Jamila Kalungi. Eyo nayo yali mbaga. Kati emikolo gye mbadde mubuuza gye sitegeera. Kati n'abaana ne bagamba bwe mwogedde kati katusumulule. Masha n'asumulula omukolo. Masha n'asumulula. Masha bwe yavaako Sarah n'addamu naye n'asumulula. That was yesterday but one. Kana Kashadia yasooka kata kati akatadde era nkugambye they are celebrating 1 year.
mwaka mulambe emabega naye nakulaga nti naye yakyala oba baakyala and inshallah maaso awo so ofuna ekirala ekikola kye. But I congratulate you once again my sister Nakalema Shadia. I congratulate you. Mukayimba ke yataddemu mu video ye mwabaddemu ebigambo ebiwoomu oba mubaddemu ebigambo ebiwoomu. Siri kuleka, siri kukyawa, nsaba tutambule babiri for the rest of my life. Bambi tondekangawo kubanga nkwagala nnyo. Omukwano gwe nnina guno gulinga gilasi ya juice. Tibono gikoonako bw'oti akayinja ne bono gikoonako akayinja n'ekutuka oba neeyatika juice ajja kuyiika. Bambi nkwata bulungi kino kyatika wadde ng'omutima gwo teguli mu glass nti osobola okugulaba naye we watuula tewali mulala agenda kutuulawo. Weewooli we nakuteeka teri gwe ngenda kuteekawo kubanga omutima nnina gumu sisobola gugabanyaamu mirundi ebiri nti nguwoono nguwonoono kubanga ate bwe nagugabanyaamu emirundi ebiri ono ne muwaako nono ne muwaako mba ngusazeemu kitegeeza ngenda kufa ate nga saagala kufa okuleka ku nsi ng'oli wekka. Gwe buli lw'otambula omutima gwange mpulira guyaayaanira ggwe, njagala ggwe kubanga munnange nange onjagadde. Obulamu bulungi ng'olina akwagala kati gwe njagala kyova olaba obulamu bwange bulungi. Bw'onootambula n'obuvaamu nja kuba sikyalina gwe njagala era obulamu bujja kuba miserable. Obulamu bwali miserable w'otali bwe wajja mu bulamu bwange obulamu ne butereera. Nze bulijjo njaayaana kubanga nsemberedde ggwe, bulijjo njaayaana kubanga mpulira ggwe. Omwami ow'ebirooto byange gwe nayaayaaniranga okuva edda nga kati nmufunye. Nkwagala nnyo siri kulekulira kakibe ki. Such words byakozesezza olunaku olwaleero but nange Shadia nnyongera okukusaba nti ebigambo ebyo by'okozesezza bikuume. Beera ng'obadde obitegeeza, beera ng'obadde obyagala. It's 1 year now mwaka guweze mulamba nga muselebratinze oba nga muselebratinga. N'ababadde bagamba by the way n'ababadde bagamba nti anyway eyo sijagendayo but I'm just congratulating you my sister okubeera ng'otuuse ku kkula omwaka mulamba ate katusabe anniversary eno ey'omwaka ogumu efuuka anniversary y'emyaka 2 efuuka anniversary y'emyaka 3 myaka 4 myaka 10 myaka 3 myaka 4 myaka 5 y'emyaka 5 teba jubiri myaka 5 eba jubiri yinza okuba eba jubiri inshallah. Kati ate abaana baffe abaromatic munnange baana bato kati towasuubirwa kufumbirwa nga bakyali baana bato. Baleke bakule, tubaleke bakule tubawo obudde. Manyi ntukufumbirwa it's a lifetime commitment. A lifetime commitment. Omanyi kyekitegeeza lifetime commitment nti omuntu gw'ogamba nti nno omufunye nti ogenda kubeera naye bulamu bwo bwonna come what may. Oba bulwadde oba ssanyu oba mambulugga oba namusuna oyina kubeera naye because wajja n'omulondayo n'ogamba nti nno ono gwe ngenda okubeera naye for the rest of my life. Kati oba omulekera ani gwe oba omulekera sebo oba nnyabo? So oba olina kwetegereza nnyo. That's why relationships ebiseera bisinga nti twerabye olwaleero enkya tukoze pinku temuyinza obutawangaala kumala mwaka ekinene nnyo muyinza omala emyezi bwezi
Bwe obosanga mu bufumbo ng'akaaba kubanga mweraba leero enkya ne mukola pinku. Man, tonnamanya kyaliwo, tonnamanya bimunyiiza, tonnamanya bimusanyusa, tonnamanya bwanyiiga. Mulimu abanyiiga nga bwanyiiga yeeyambula. Mulimu abanyiiga nga ye bwanyiiga akola ebibi. Tonnabimanya. Kati along the way ogenda obimanya nga mwawukana. So singa mwasooka kwemanya nga temunnakola pinku musooke mulindeko sooka omumanye. Nze siri marriage counselor. I'm not, but I'm just telling you this. Kubanga mbiraba ate mbiwulira. Mbiraba ate mbikola ki? Aba oli awo kisebo kinatuuka kya marriage counseling. I'll come. Myaka 5. So, kyonyinza obagamba. Nenga mwebali nnyo, mwebali ddala okubeera nga musubscribinga ku channel eno, mugirikinga, mucommentinga. Olwaleero tuwezezza 1,600 ba subscribers. Mukama Katonda nsaba ayambe. Leero ennaku z'omwezi ziri 10 ziri ennaku z'omwezi 5. Leero ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri 2025. Nsaba Mukama Katonda ennaku z'omwezi nga 5 ogwokubiri 2026 kati tulina olwaleero 1,600 ba subscribers. Tubeere nga tweyongeddeko 0 nga tuli 16,000. Kijja kusoboka kubanga mwe mukimeekinze kati musobola okuddamu ne mukimeekinga. Mbagala nnyo. This is Aromatic Entertainment. Thank you so much, guys. My name is Maurice Gilans Kawesa. Please gatte engalozo congratulatingireko sister wange Nakalima Shadia okubeera nga wezezza omwaka mulamba mu anniversary omwaka mulamba mu bufumbo bwe. Dr. Maurice Gilans Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Mwebali ddala. Love you so much and have a blessed evening and night.